Moloza mdawenze baluwa abasigadde yabafiite. Mwe bali waliwo step awo wakati awo wolaba waliwo step kubanga tinezimbe lyambuka wetu kuwansi waliwo go down eri ekizimbe kiri step gyolengera abafumbe mmere babeeraawo n'abaana we baliira kati omusenyu wano gubadde guweddewo abamu nga bali waggulu abamu nga bebaseeko wali wansi kati saawa emisoo okubanga abantu wansi tebaliimu awo. Wabaddewo akasattiro mu kabuga k'e Bweyogerere oluvannyuma lwa kalina ebadde ezimbibwa okwekkata ku ddimwa. Kalina eno ebadde esituse okuva wansi nga bazimba ground floor ng'emaze okubeera ng'eyibwa slab eya floor esooka olwo ng'eyimuka okuddayo waggulu. Abazimbi ababadde basukka mu 20 bwe Basimattuse okufa waliwo ababuusewo n'ebisago eby'amaanyi nga mu kiseera kino bali mu ddwaliro gye bagenda mu maaso n'okulaba nga bafuna obujjanjabi. Tewali muntu yenna akasiddwa kubeera nti afiiridde ku kalina eno nga bw'ogiraba nga bwefaana. Kintu twaze ejjo okukikola ne tukola ejjo olunaku lulamba omulimu ne gusulawo omulimu mu kusulawo ne tukeera ku makya ku ssaawa 2 kuba twasuseemu mu ekyo ekizimbe ne tukeera ku makya ssaawa 2 tukole ki omulimu tugumalirize kati tubadde tukyagukola paka ssaawa nga zibadde nga 9:00 omusenyu ne gukola ki omusenyu ne gubula omusenyu mu kubula omusenyu ne guggwaawo mu kuggwaawo fena ne twambuka waggulu ku kizimbe mu kwambuka waggulu ebyaddala kigudde bugwi sitegedde watuufu wenyini bakigudde ekitya naye kigudde bugwi nga fena tuli waggulu tulinze musenyu ogujja wekyo kibadde waggulu ku kizimbe gye tubadde ffenna nga tulinda musenyu. Abasinga era bafunye obulumi nange kennyini wano eno naye era abasinga era bafunye obulumi. Tubadde 2 fena anti wekigwiridde bamaze ne bajja ne batukebera ffenna nga weetuli kuba babuuzizaawo muli bameka abalimu eri ne twekuŋŋaanya ffenna wamu nga weetuli then abamu bo ne bagenda bo mu ddwaliro okuba baba tebalina buyambi ate onaalinda gavumenti ejja ekuyambe nga gwe teweeyambyeko wano naye yatulese yennyini naye era akusiddwa wano wonna nagenda ye era adduse buddusi kubanga talina nakyakukola asi enjiniya ye yatulese nga ffe ye yatulese yazaawo ne Bugalubindi naye ffe tetwamutegedde erinnya yaani nze salabye emmotoka yabadde nga mulamuzi era kuba yazze nga munene Galubindi wali maaso wali mutwe buli kimu kyekyo sente nga bwe ziri abakuumi tewali bakuumi babaddewo. Poliisi etuuse bukubirire era egenda maaso n'okulaba nga ekola okunoonyereza okw'enjawulo kiki ekiviiriddeko kalina okulaba nga yeeningidde ku ddimwa. Twogeddeko n'abatuuze ne batunnyonnyola ebibaddewo. Kati nga bali ababadde bakola wano balina okubala tubadde abantu be bati okufiira oba tibagenda kati nnyo tosobola bagamba kubanga tamanyi abantu abakolera. Bw'obaddewo kirabye nga kiyiika obaddewo kirabye nga kiyiika tebadde akatuuka waliwo enti kizimbe nendaba nga kigwa ate nga balabadde bakava mu lanki nga balabamuse waggulu abala bakyali wansi tegeera kati omala okulya nogamba akasooke mpumulemuko lyoke ngendeko waggulu kati balabadde bakavaawo ekizimbe ekigwa kati tebamanyi naye tebamanyi bali munda abantu bali wabweru tebamanyi. So wansi wayinza obba nga waliwo abakyaliyo bayinza okubeera abantu bakyaliyo kati abantu bali bayinza ofulumayo bate abantu bakyaliyo munda ekizimbe kibaddemu bantu bangi kusaba okebera bayite bane babadde bakola nabo bagambe tugenda osimbe nga tukola koleki balaba abataliyo n'abaliyo tetwagala naye ate basajja musembere babega tubitegeere baga bataasa abantu zimba kalina zino balimba
ekizimbe bazimbira ku sipiidi y'amaanyi nnyo. Ku lw'omukaaga baali bazimba mitayimbo egyo gy'olaba gyonna waggulu nga bateekako ne makisipaani ku lw'omukaaga. Tosobola kubeera nga leero lwakumeka lwakusatu bamaze n'oyiwa waggulu ekisenge bazimbye mu kolomu zokka temulimu na bulooka awula bayiwa bya kolomu ne bayiwa siraabu kolomu ne bayiwa siraabu. Nedda n'eyinjini etaka kunoonyerezaako ze ndowooza nti ne bayinjiniya baffe aba disitulikiti bakoze kimala. Kubezimbe betusobola kuba nga kibeera wano nga bakizimba bateekamu kolomu zokka obutayimba obulaba bwa 16 kibadde ku fulo yakusatu kuba mubadde mu siteepu kati abafiiridde wansi kuba n'afumba emmere abadde muli naye tebanaba nakkeberako. Mulowooza mudawenze baluwa abasigaddeyo abafiiridde mwebali waliwo siteepu awo wakati awo woolaba waliwo siteepu kubanga kino ezimbe lino lyambuka bwe lituku wansi waliwo godawuni eri alikofu gy'ekizimbe kiri siteepu eri gy'olengera abafumba emmere babeera awo n'abaana we baliira kati omusenyu wano gubadde guweddewo abamu nga bali waggulu abamu nga beebaseeko wali wansi. Kati saawa zimisobola okuba nga abantu wansi tebaliimu awo. Poliisi egobawo bantu batunula butuzi naye nga abantu mwebali kati n'amanyisa omukono akyali wano munda. Ali muno munda mu kino ekizimbe badde basula wano ta amazzi we gabise wano mwali awo amenyesa omuntu banamutwala ku poliisi naye ali awo yadde mu ddwaliro. Tulina emboozi ey'enjawulo gye tufunye eri abantu ababadde wano abataagadde kulaba nti balabikira mu maaso ga kamera oba okulabika ebifaananyi naye batuwadde emboozi ey'enjawulo ekwatagana ku mbeera y'ekifo kino nga bwe yali eri mu biseera by'edda okutuuka n'essaawa ya kaakati nti kalina eno yandiba nga tegudde bugwi nga bona agamba nti seminti abadde mutono mitembo gibadde mitono kiwandiba nga aliwo ensonga eddala. Wuliriza bulungi nnyo. Waliga wa misambwa zewempulya kubanga nze koze ndaba wana wate bazimbawo wano mpozi wano eno musanvu bayiti wano wabawonyi wano ku musanvu Bweyogerere wansi wano ku musanvu nze neewuunya ono okulaba nga avudde eri ateesewo ekizimbe olaba ne wali wona olaba wali buli obuyimba weebuti etegeeza walina ba obuyimba nga butonotono nabo wali waganye esimanyi kiki balokole baleeta simanyi okusabirawo nabo kutalika okubeerawokisaidi eri bagijjawo bagijjawo naye wano ne kampani egula nayo yalemererwa okugulawo yugakofu olaba nawe yalemererwa okugulawo bo bakimanyako nti wano waliwo misambwa mizimu nze mpulira misambwa gyalinga giwumulirangawo buwumulizi kyekyokka jukira ali kuufu waali wano ogaye waliwangawo ki omuwafu gayagala ombula bizinesi ki bukyanga obeera wano bizinesi gye walerabyo mu katundu ka wano ng'etambula wena oyogedde wali ejjinja emizimu wali eri ola wali omuti gwa kuufu ejjinja liri awo wali bucha okubucha naawe bucha eri wali eriwo nga wakabafiiga kofa awo wali kubucha so nga gwe bino obimanyi otya kubimanya ntya wekwekwafu gwesobola otabaya kwammwe anti fedda twawuliranga simanyi olwo oluzzi edda nga batugamba oluzzi olwo saawa bwezi kubako emizimu n'emisamwa giba ginaaba temusenayo mazzi era biringanga mu mbeera bwetyo tiwakyali nzizi bazijjawo yogera dusanga wano kati togamba wano tewaliwo nnyiniwo nga nti wano bwa mwami gundi simubamanyi mwe temwamanyako mutono yagula kalina sibimanyi nabimanya nze ndaba bizimbe kuyimuka nawe ombuuze ne bananyinibwo ekitegeeza ekyokwekwasa nti emitayimbwa gibadde minafu seminti alabika taweze birabikanga byakwekwasa bwekwasa naye ngaekituufu kiyinza kuba nti waliwo emizimu ginnyiniwo wendaba kubanga soka oleke balina eyo bukyanga bayiwa gundi olo mweyo esooka singa yayiika dda tebadde muyadde olwatika obadde nawe olaba olwatika lwonna tulaba eyise embuyisi leero kitegeeza oluwa ensonga yaawo tewali muntu afudde olwokuba kuwoninga singa naddamu n'azimba bayinza okufiiramu kati ebyo simanyi biri eri Katonda. Kufu kibadde kikyobadde ogamba ogamba guli omuti guli omwavu gw'ekisansa owai ogabye kufu yalinga wali kutoto anti kufu kyesitegeera gwe nange nawulira muti baguyitanga kufu gwali gwa misambwa bagusala n'ogusala bagusamira okumala ennaku eziwera oba zalinga mmeka nga bagusala nga bagusamira baleke bagusalewo yes ng'olwo baagala tundawo bazimbewo toto
nga bagujjawo bujja totolede yaliwe omuti guli awo gwe space yagwo wejasi baali bagala gujjawo bujja. Ekitegeeza kijjaba kizibu nnyo okumala gazimbawo nga naye mpozi amaze kuddamu n'asamirira. Kujjako ekyo oba simanyi naye buli kimu kibaako obutonde bwakyo buli kimu omala kwebuuza. Kitegeeza ne sayidi eri nayo nkalu. Kyanga kifo ekyo kibeera walabako yadde akayumba. Guno lutobazi mukoka yene naava eri waggulu atuukira awo n'ayitamu nakkirira. Awo no n'amazzi gali lutobazi lwereere. Kati mbuulira. Jukira nawe bbugumu oliwulira weetaagako awantu awoweefu. So kati n'olwekyo bandibanga no bayingidde embuga y'abannaabwe gye bali badde bawuliriramu eddembe bagala ogizimbamu oba tululiddeko nti alabika mulamuzi eyagula wano. Nze simanyi naye nannyiniwe nange ndi muyise nga wondaba kuno nze manyi gyensula nawe nziikibwa osanga obubbo around this area yoddeyo makubo twagenda nkwasa ntulabi nga tugenda okusoma. Yes newali nawo maaso gatoteddanga era nga bafiirangawo abantu nga motoka zezibakoona misambo gyajesaddaakiranga zagala kutta kutusaayi. Kati kitegeeza wano balaka basimattuse nnyo obuddako bayinza obutasimattuse. Era wano abantu wabi already accident katuzatenderamu wano eno accident. By the way kino kyekifo kyennyini president we yakoonera embuzi wali maaso neera wewamuwera kumpi wali mu time ya lockdown president we yali ayita n'akoona embuzi n'agigula emitwalo 7.5. I remember najja era okukola story y'embuzi ekizimbe kino nzize nga nkiraba nga bakikola mu speed naye omanyi nti abantu abamu abazimba kalina tuba tumanyi nti bantu banene ne mu ofiisi tiyajjamu naye nga mpulira nti mbu nanyi ekizimbe kino Haji naye sinaba kufuna bukakafu kuba tajjanko mu ofiisi yange naye nze mbadde ndaba ekizimbe kitambula speed kati ngeze kufuna amawulire essaawa nga 9 nti kalina gye babadde bazimbe koze eki ese ku ttaka kudduka nange nenzija ndabe nti oba mulimu abatuuze bange abafiiriddemu naye ngeze kutuuka nti teri